but they have conditions which we are not fulfilling. Mukafubo okwongera amanyi mu bulimi bw'obutunda mu ggwanga ekitongole ekiyitibwa Happy Farmers wamu n'ekitongole kya gavumenti ekinoonyeza ku by'obulimi mu ggwanga basomesezza ebikwata ku nnima y'akatunda n'endabirira yaako. Bano basomeseddwa okuva ku nteekateeka y'ettaka okutuusa ku mutendera omulimu wakungulira. Era okusinziira kwakuliddemu enteekateeka eno Alan Sempala, kino kyakoleddwa okwongera amaanyi n'omutindo gw'obutunda obulimibwa mu ggwanga. Buno abantu babwettanidde nnyo naye abasinga babugenzeemu beesanze ng'ebiseera ebisinga obutunda bwabwe tebuvaamu tebuwangala kubanga akatunda akalabirira obulungi. Wabula wadde abalimi basimye enteekateeka eno ebbula ly'akatale k'ebirime byabwe ekyababuuzizaako obutuliro era nga banenya gavumenti obutakola kimala ku nsonga eno. Twagala ebintu bye tulima tubifunira akatale. Emmwanyi zaffe ebbeeyi eri wansi nnyo buti kwogamba omuguzi yasalawo. Abalimi bano baagala nnyo ekyokulima ate nga bakifunamu so si kufiirwa bufiirizibwa. N'olwekyo nze badde nteesa nga ngamba gavumenti yandibadde evaayo kubanga Uganda tuyimiridde nnyo ku by'obulimi. Bano bawadde gavumenti amagezi erabire ku bibiina bya nnakyewa nga Happy Farmers eteeketeeka emisomo nga gino wabula nga gya bwereere. Gavumenti erina okuddira ebisenga birala binnamboola ebyo neteekayo emisomo gy'obwereere nga bula ababuulizi bw'enjiri abantu tebaba nga basobola okujja. Wabula abakugu bakkanyiza n'abalimi ku kyebbula ly'akatale era ne basaba gavumenti ebe ku kyekola ku nsonga eno. So responsibility eri ku ffenna. Aba Happy Farmers nga bakulembeddwa Alan Sempala bategeeza nti bakwongera emisomo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwongera okubangula abalimi mu nnima y'omulembe. Manya nti kye balima tekirina akatale ng'ate n'akatale akasooka yeffe Happy Farmer. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.